abaana abasinga kati alien yabadde agenda yatereza eggaali nga takyalina bakozi bafujjo okusa ku nyubaddeko naye abaana bangi abadde wa alien skin nga bakola effujjo nga alien tabamanyi nga beerimbika mu kiti bagera ina wagenze nga bajja bagiyunga naye olw'okuba nti kati kuno essaawa ya leero mwenye babu era omwana amentioninga nti babu kati ekibuuzo kiri nti babu yabikolanga ye oba yabikola alien skin yamutumye nduza wali ekibuuzo genda oleeta omwana oyo anti kyeŋŋamba nti awo ze sigambye nti ŋŋambye nti ekibuuzo kiri wano nti babu kiyakola yakikolanga ye oba alien skin yamutuma. Abamu abaana abo nina kyenzijukidde twagenda ku gundi awo ku Kabira twalinze n'Oludini ne Namukasa. Remember Namukasa esero yali gitakwatagana n'alien. Kati tutuuka tuyingira bano abaana abamu beewa self importance alien skin tanalagirako kintu kyonna nga yakutte dda Namukasa amukubye amunyizenyize bw'ati nga baamukubye dda kati alien skin agenda okutulayo bw'ati abagwe kwatamu salima nga bakubye dda beewa self importance. Kyebadde ngezaako kulaga nti nze waliwo bouncer gwe baali bakubyeko ono gwe bakutula akalinda minyira sijja kwogera weeyali naye nga bouncer bamukubali ensi takimanyi era n'ensonga ezo namu tujogera mu kufaana nga kati ekiyamukisa mungi okirabye kubanze olwedde bouncer bamukuba ate wendi nga gwe wooli naye nga taliiwo era bamala okumukuba ne baga nti gali alien skin yekoze eki batandika ne alien skin abaddewo wano nze nensirika ne mukubira essimu ne ŋŋenda ewuwe nange akyamukisa mungi kasana awo okoze eki obaddewo era obirabye nagamba mwana nze ebintu bingi bingwako wano nga sibitegeera omanyi alien oyo yafuna amaanyi mangi kati wamala okufuna amaanyi mangi ayina abalabe bangi maanyi gano galeeta abalabe galeeta abalabe bangi ayina abalabe abamulwana nga atambula nabo ng'akola nabo ayina abalabe abamulwana nga bali bweru kakati ate naye mu nnyini buli ssaawa yeyongera okwongezaako abalabe. Welcome to the show basebule banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media. Tugamba tino beera ngo subscribe nga likinga ate obeere ngo sharinga ku amawulire ageesigika muzere Megaton gemanya nako olwaleero nno tuli wano ku Ray JK Travels Consults we tuli nako olwaleero nga bano bagamba nti nno ku kye bayita job placement visa processing air ticketing passport processing regional travels wamu ne safaris byonna babikolerako ddala bulungi nnyo. Omukulu agenda kubeera nga ajja wano abeere ng'atubuulira bino byonna bitegeeza ki kyemmanyiimu kyekya kino safaris regional travel safaris luguudo luba lwa ttaka muba wansi bakuvuga ku ttaka wano n'ogenda n'olambula nga oba mugenze Semiriki naye nga bakozesa baasi nagikozesa dda naye sitambulangako wadde lwaki togiteeka mu nsawo n'otambula nayo eri waka ate omwana wo oba mukolere paasipooti n'olaba ekyana ekyeru omwana omuddugavu sajja omwana omuddugavu tanyuma. So enamba z'essimu ziri wansi awo bakeberewo waliwo wansi awo bakebereko ezibeera zitambula awo still tugenda leeta wano omwogezi wa kampuni eno tutwogera nnyo bingi tuyinza n'okukola ensobi yajja atunnyonnyole naye nga menu y'amaanyi nnyo olunaku olwaleero tugenda beera nga tusookera ku nsonga ya alien skin amawulire agatambula. Waliwo omuvubuka yali nnyo ku alien skin oyo ng'azina amazina gano ag'okunyoola ensingo n'agiriza eno n'akola obubokolo bakiti n'akyusa ekkundi n'aliza emabega. Yali musajja we nnyo eri amusisinkanako. Omwana oyo yatuuka n'akyuka ate n'aba ng'avuma alien skin. Wayiseewo akaseera katono nnyo amulire ne gavaayo nti babu yamusanga aweekatwe n'amukwata akabadiya ne bamugamba omutwala nga bino tugenda byemalira n'amutwala yamutwala ne bamukuba omwana yafudde. Bamukubadde ekitegeeza bamukuba omwana yafudde naye nga bano bagamba babu ate abamu bali awo bwe batyo babu bamukwata ng'abadde akolanga pest vibes bwakola nane pest ate ye baabo avuma kati bo n'abalabi bagamba Shalom ono abakyaza mbu naye bamwesunze Shalom y'abakyaza simaabe bavumbira ku mukutu gwa alien skin ku mukutu gwa Shalom ne bavuma alien skin awo no tugenda beera nga tuyitawo ensonga ezo ziraba otya tuyiteko ne Wawizu ne Sandra Teta
balwanye onagamba wakitogedde wambwe ngenda kutta ngenda kukola ntya lwaki omukazi tandeka yantomera teyanzijanjaba ebigambo biri awo n'ensonga z'abayimbi abali ku NRM ndaba bagadanga yakibe abayimbi bonna NRM ebatutte kintu okirabawa kati sooka obuze ku bantu tutandikira so mbalamusiza muna gye musinze abali ku Muzeemu Megaton kyali wange alamuze motoka ebbanga lyonna naye finally ekyamulemye gula yaguzeemu boda n'entwalo mu kusooka kutegeeza nti ngenda kuyunga ku bagagga bange mpola abagagga bazitowe bajja kukusondera nze nagamba kyova nali ŋŋamba naye ate wagende wajja tinamyalo tewaŋŋamba oyinayo ekifaananyi nga ndi naye gwe wabiŋŋamba nali ndimba zinjugira bugisi n'ogendako tewajamisi kibu ewayasi naye tewaŋŋamba saamusangayo kati gwe abagagga twandikoze operation yakuyita mu bagagga yasini saamusangayo twamusangayo nagenda bagamba agenda ku mukolo gwa Semayaddu Wayani kajja tinamyalo kaali kasimu ne bampaayo ku ssente bakumami namyalo nange mwagala bampaayo gavumenti eri mu buyinza sigiwaga naye ate mwagala ng'omuntu yagezaako okumamirira so mbalamusiza kula gye musinzira kubanga mutulaba wiiki ewedde ku gundi yali etya mu comment naye wakuba sho buli muntu ng'agamba Davucom naye kati bano abakopperera ne bakuleeta waliwo akaguddewo ne bakuleeta bagambe nno era Ronnie Mark omugaga akalango yakasiima nnyo owa wano we tuzze kiki yakola ekyenjawulo kiki yakola ekyenjawulo ekyenjawulo kiyakola kiyakusingako ndowooza yakola ka Squeezebag kaali kalungi nnyo Melody ate yakola ka Squeezebag kalungi nnyo kati gwe ebintu byo ola nagamba akaka miliyoni watuuma kule ifale ngolinga taddewo kasasiro waŋŋamba bonna babeereko nakugamba teekawo ka miliyoni wano kati nga gwe njogerako yajja ka video bakalaba katambula kimala kuba ekyo kye nakola kye kyayamba ne katambula nasoma amawulire jjukira buli muntu waabeera kuno n'atunula bw'ati n'alaba omuyimbi we bw'ati naye n'ogwokola n'avaako jjukira kaali kampi kati wano omuntu waabeera awo togira nnyo maaso ga muntu kubeera nti kugazunzazunza katona ekigenda okusasuza okimanyi abantu bonna abasigadde baba na passport bayite basukuma zibakolereko babakolereko passport zangu tezirwayo twakogeredde abagirina bazukulira waza nasa wano wennyini mu Uganda nga bo babangu yabayira banamba n'ogu anti ebintu ebisinga byonna byasimu ngazi wekubira n'enkufuna amangu abantu bakubira ne balimo kakati omuntu wabanga alina connection eri ateekayo order kale tukyanje naku 2 omwana abazo passport yabajifu naku 2 sibine byokutambuza abaana mwezi mulamba mbu ate linda mtu tugenda kusindikira email tugenda kukubira essimu kyovula n'emirimu mbawarabu gwawulira nga wano owulira okoyeewo jangu wano sirungujja wano tulirungujja waliwo akasaawe bakayita kids KIDZA akasaawe kalibu n'obutaafu osamba ku mupiira leka naawe kale watuuka kasaawo kennyini awo n'atunula ekyemmanga ng'abaka akatabo ng'atuviira e Uganda ng'agenda ayiiya era njakugana ne boss tuteekewo enkola ng'abaana abagenze wakiri apakira firigo tubalambula gye bali balekega nti abantu omanyi Don Kulisi yayono n'ebintu bino ate nno yeekaza avuma abantu Don Kulisi yayono na bizinesi z'abantu zino ate nga zaali zikola ate mwe mwamuwagawaganga nga tembubeera ndi Don Kulisi oyo nga tumanyi ekintu kiri nze namusangako ku TV eri eri waggulu bagiyita Kyamuka ogimanyi eri eri Boston waggulu eyo nga bagenda kukwata 10 kumusiba abantu beyali nabo ne mugamba wali obo boli nabaabo mukabanga mpawo kaago bagenda kuvuma era omanyi mulimu abantu bosanga wano nga baali balemwa kati gwe nogezaako okubasika nga bafuuka bafeeriya basembeza nga baali balemwa kati Don Kulisi engeri yali akolamu emirimu gye yagezaako bambi okuyamba abaana kati nga bakaputeni sukula nabulidde amulajanira esikuta yali yagwa baali balemwa naye olw'okuba nti baali bano yena ayagala okubataasa kati kibamusasuddemu kyekyo naye nakimugamba nti bajja kuvuma era aliwo n'omukyala ogwe yali naye ne mugaana oyo gweweesibyeko oyo omulaba mu kaseera mpawo kaka agenda kuvuma kati gwe wakulese mbu okwata 10 ne10 okwata wabwere talina musango bagenda kukuvumawo bennyini nnyini ekintu ekyetibwa omuyimbi nno nga tekigite tubireka
maybe bazibu nenge eno company yo si ya Don Chris nyo kutegeeza abalabi ba Megaton nti woba owulira ng'oyagala kgenda kunoonya ku ssente okubeera asikali maids waliwo simanyi okupakinga packers okukolanga mu supermarket jangu erungujja otuuka kasawe kana akataafu ekyemmanga okali kyengulu kati ekyemmanga okulosinza amaaso waliwo ekikuba ekikkirira geeti ogenda kuba ogiraba oyingira awo buli kimu kibenga kitambula ddala bulungi. Tusumuludde atandikire ku nsonga y'omwana yafudde nga bakigambibwa nti mbu sinziira n'omwana katambike ennyini nkalina tugenda kabateera yaawo mwana bamutwala n'amugamba nti lwaki watwawukanako navudde wano nga ngenda akola nenengera ku batula nenjira batula mundeba kati nga ndikugenda kulinnya boda babu nansalako ono alinga omuzungu ono abeera kufangwa kati bwe yankutte neŋŋaana abantu ne bajja ne bagamba omwana yabbye ekitoola kyala ne bagamba nedda bino ebintu tugenda bisootinga ngaafe then ne bagamba oba mugenda bisootinga kolaki mugende then nentula ne tugenda ne mugenda wa ku fangoni twatuuse ku fangoni ne bazijjako sawundi ne bazijjako simu yo kunkuba simu kikaaki Samsung S7 ne batandikirawo kunkuba mu lubuto wano kati ebbaluwa z'omusawo bamugambye wonna tebamusobola ayina genda Mulago omusaayi gwamuyise wakutte wano bagambye agende Mulago kati ani amutwale Mulago wanaabeerawo nani omwana w'embaale nakola mama yagemye mbwa basobola mbwa jeni ne kati obudde teriiko kati okutambula tasobola esaawa zino okumuleka mu nyumba era afiiramu mukadde osaba gavumenti ekole etyali ensikini emukole kyayina kaki ati mbuuzi oyagala emukukolera ekimukwata bamufunaanizibaofiirwa omwana woyo yenna omwana yajja okutoba n'edduniya kati owulira wa wakuluma bwatunula kufa kabanagaze mumuleeta aliyeni sikini munyalire kagenda tta abantu buli muntu yena agenda mukuba ngaate omwana wa munne yenkanidda yavambaale yiirye lyanze kupakasa 10 sajja watu yaza kukuba nansi kubanga aliyeni sikini afuuse ekizibu afuuse ensonga gwe tokiraba gavumenti yalemwa aliyeni sikini bamuteekaawo mu lujjudde bw'abantu tulaga mwana avaawo kooti y'abantu eramule kooti y'abantu emulamule mutuufu emulamule waliwo asobola ekooti y'abantu ye n'amwawukanako kati ekimukubizza lwaki yamwawukanako teri kirala omwana n'atandika okukola emirimu gye era oyo omwana atambula n'ekizindaalo tomulaba atambula n'ekizindaalo taata dansa kati gye bamusanze oyo simanyi omusumaali n'amugamba otwawukanako otya n'amugamba nze nkola n'amugamba yitawo tugenda olumutuusizza mu maaso ga aliyeni sikini n'ayita abasajja be ng'atuddeawo ne batandika omumukuba fowa boda yamuleese n'amusuula wali kati emulago genda mu ddwaliro wonna bamugobye bagamba ayina kgenda Mulago omusaayi gumuyiise muno mwonna kati ate agamba okussa tasobola lwaki ayina emize emibi egigenda bwe yatandika okuyimba yayimbira abantu kizibu oyo kati kizibu kifuuse omwana agamba nti ali nsikini muntu we babu akatambyo kayina
akatambi nkalina wali ngenda kabasizayo ng'omwana yeeyogerera ng'omwana yeeyogerera ng'ali wansi yeebase bw'ati bamukubye egundi mwana kati yafudde Alien Skin musajjawo wakolaganako naye wakolaganako naye netuka ekiseera ne twawukana mu mbeera ng'ez'obuntu nawe yali agenda kukuba mbadde ne Kasirye mugambe ajja ayogere ku nsonga atalabise tasobola alinga omuzungu ye Babu alinga omuzungu ye Babu bagamba mukubi wa bikonde namulaba ojja kabaterayo akatambi njaziteekayo akati ekisooka kya byonna nze nali nkolaganyeko na Alien Skin era yali anguliddeko banzibako essimu yange nangulyako n'essimu nga tukolagana mu buntu waliwo bwe yagendera ku kitebe n'awandiikako afuna spray n'awandiika ku twali tukola emboozi mu kati neŋŋamba nti yakoze kibi okugenda ku kitebe kyabali n'awandiikako naye singa badde bagenze wuwe abantu badde bamujooze neŋŋamba kuba Alien ayina state ye ayina olubiri lwe ne bali balina olubiri lwabwe buli muntu si kirungi kulumba munne omuntu abeere mutwetere kubanga buli muntu ayina bamukkiririzaamu mu sekita ez'enjawulo era mu ngeri ey'enjawulo kati toza Alien Skin yanfuna bubi ogutaali musango nasobola kusanga Ibula Kabadi yalizikira wasula moto ngali ku pikipiki nangamba gwe otujjonkera naye tugenda kusanga essaawa yonna ne mugaa siina mutawaana nze wendi kuba Makinde sivaawo kyamukusa mungi siina mmotoka nze mbeera ku bodaboda na bigere n'agenda nensanga Julio ansanga ajaluunaawo nanga musajja wange agamba omujjonkera Julio ne munyonyo ne mugamba nze nnola nanga naye nga atera musajja wunyo kiki Julio ne mbimunyonnyola ne mulaga n'akatambi yo n'agamba obuzibu obwana obuliwo abaana abo batema buvidiyo nabusindikira kibanda nga tibaleesewo kikitandikidde kati ebyalaba ebyo bimunyiza ne muga akatambi kaakano akalamba kuba nali odde nkayina kati wali batemamu nga statement zigatta yatemamu biraga nti okuba kibanda gyo n'agamba kale kasita nangane kirungi nti oli musajja wo omukubira essimu nemwogera nemugamba nze engeri giyanyiiga sola kumukubira essimu nagamba akasaza ekitegede gumukubira okole ki bimunnyonnyole kijjo wagenda nekwata essimu nenkubira Alien Skin nti yakwata ng'essimu teriiko yalimu akalingo nembivaako kati imba ndikola live awo gundi najja komanda mudogo nasindika request wagisera nemuyita nangamba gwe otujjonkera naye tunakukwatako nga togenda ziraba nze nkubuulidde baayi navaako nemugamba nyo okyaliko totawana kunnoonya nze ndi Makinde sivaawo nze munaye oluntu anoonya nina mugamba ndi Makinde kati mba nzikirira era wasula mmoto kati olaba woteryajyaluna mubiru kati ng'okulosiza amaaso ng'olwo saluni era bali bagiyita n'erinnya linneerabidde saluni eyo yali Makinde yali nnungi nnyo kati gundi ampita Julio gapakinza wabwera ku saluni nga nsooka oggi angamba kibanda lwali akwagala nga nyingira mu saluni nga mwana nasaba ali mu kumusala nviiri nga mwana lwaki obeera onzijonkera gundi yete yamunnyonnyola Julio bye wamunnyonnyola ayinza okuba nga yamunnyonnyola oba tiyamunnyonnyola kuba nze Julio sikimusaako nga lwaki obeera onzijukira nga mugamba nkuvuma ki nga mugamba binayogera byonna bwembanga nnakunyiira era twagala okukwatagana nkusaba onsonyiwe sikyaddamu kukola wali mwetowooze nnyo tewayagala sekamugwa sijjaddamu kwogerako nagamba sooka otule wali nagamba ababeerako kuba Julio yali wabweru wali omuvuka omulala mubeerako awo namugamba oyo magumba namugamba oyo atuula awo nemugamba sijja kutuula kati ero ebiseera ebyo waliwo kyaliyo n'oli kirevu eyakwatanga kamera ennyo waliwo kirevu so oyo omwana alinga azalina mizannyo ku Bat Valley eyo nebanga naye kati bamugoba
yali yayita ow'ekirevu ono ennaku zino Good Life Eddie va ku Good Life Eddie waliwo omulala yali azanya mumanyi owakawalaata kati ng'olwakutte essimu ntuule kuba ye gwali omulimu ge nti abadde ajjonkeranga alina sikini bamuguddeko bagenda atudde mu ttaka yeetonda ne nga asijja kutuula musajja nga yali mukulu nnyo okubeera mu bintu ebyo ne muga asijja kutuula munkube mukole ki munkube kale ekituufu yali naye ayagala kunkuba naye yapimamu nti musawo ne bagenda okunkubira tugenda kujasaayasa yonna kuba nali ngenda kujasaayasa naye wali ovuddeko yapimamu n'akimanya nti ono kubanga nze ekyo nali simuvumangako n'amanya nti ono akuyise mu bulungi ate ng'ayagala kugunjula kati n'abagamba mumuleka agende tuwenfuluma bwe nsanga woyisima oyisima mijogo nayagala naye okumanya naye muntu nali nga akati ono nenfuluma gyo nangamba biriketa mulogi nengamba z'okuva olwo ye Julio nga tayogera ku musajja kuyogereko na musajja muga ati owaye musajja Julio yali bweru ye yali bweru ku saloon ye yali amanyi ndowooza Julio yayinza okuba nga yayogera ne Alien kati ye ngaloza nti Alien mu computer tugera ku nyuma byaffe ebya bulijjo okitegeera era ne nakavuyo akalimu ati yakategera nti wali akavuyo nti bali batadde mu kakungunta bali bakutadde kababi kati nafulumayo nenkubirako Duncan nembe munnyonnyola nenkubira ne Koko nenkubira ne Nalongo Kitone embagamba Alien skill adda sizokola makini nga baagala kunkuba kati bonnange bagamba atasobola biki kuba bali bamanyi boy wange kubanga nze bonna abo ne basooka kujoyininga Alien skill katono nnyo simu yaffe tesaanuuka weeri tesaanuuka anti obula njikeberako bonna wabasooka okukola bonna Koko Duncan Nalongo kuba nze Alien Duncan tiimu Alien wamma namuwulidde ng'alabula Shalom kuba nze Alien namujoyininga namusanga kukomulidde ayo Makindi omuvuga bawusa muyita Adibayo yajja naŋŋamba ng'alina akyalina kali akayimba nasomako ne basude kyali musabo nze kati nze ekiyimba ne kinnyumira kikunyumira kayaleko okolakola bi-interview nga interview zakola nze nzaagala nga interview za Ghetto Youth nembeera nga musanga nemukubira nemusanga nga tanala kuyimbira ssente nnyingi oluusi kuba wenamuleetako omulimu omukazi yali amutwala mu kanayiti awo ekanyanyi awo twamusanga awo omukazi namuwa emitwalo gyali 7 nampaka ekyetteeni kati nga tubeera awo kati nabigattagattamu ne ngaawaye ne bano benkubidde nawe olaganye okukikkiriza ne ngamba nze Alien era nsanango kitono aganye nakatambika esaida era Nalongo nadde njagala kumunoonyaako kaakati nze era naddamu okuganya Alien nakatambika enalabye nga bakuba omwana oyo pesti atudde wali nga Nalongo naye mayasobola okugambako Alien naye olunaku lujja ku kyolulwe nga Nalongo ali wali kuba Nalongo simanyi nnyo simumanye mu buvuyo era abadde abulwanyisa nnyo naye nalaba akatambi Nalongo kyayina Nalongo alina weakness bw'aba ayagala omuntu weakness gyayina kati nze naddamu okugana Alien skill n'okumwogerako naddamu kusaga zino ziyaliko eza mukazi oyo yajja mawulire okumulabisa n'ayogera eby'abaana era nakwata essimu ne mukubira ne mugamba Kibanda so kinanga Davika omukyekiriwo nakuba essimu nga juga erimu akanyonyi nankuba nanga Davika omukyekiriwo ne mugamba byenda ebitambula mwana byonna mbiraba naye mbadde njagala abaana bano basooke bave mu mawulire abaana bato nangamba era amaanyi amawulire tegali abaana bange tebali mu mawulire angezaako okukola ki okubajja mu mawulire ne mugamba nze naawe twayawula naye ekyabaana kinkwatako kubanga nyina bakiidi nze mbadde ndowooza byonna byemukola abaana tusooke tubajje mu mawulire nangamba kiri fiiti ngenda kubajja mu mawulire nali maze ndowooza nga mwaka nga soogera naye era ekyankubisa essimu y'abaana kakati kyemanengeza okukulaga nti omanyi nze wemba ngenda kwogera ku muntu abantu nsooka ne bahagula awo ndi mpa simumanyi oba mmumanyi kati nengenda okumwogeraho nti kirufu ngenda okwogerako mumanyi nali mbaddeko naye mu mbeera bweti neki abaana abasinga
kati alien yabadde agenda yatereza eggaali nga takyalina bakozi bafujjo okusa ku bibaddeko naye abaana bangi abadde wa alien skin nga bakola effujjo nga alien tabamanyi nga beerimbika mu kiti bagera ina wagenze nga bajja bagiyunga naye kulw'okuba nti kati kuno essaawa ya leero mwenye babu era omwana amentioninga nti babu kati omweru ekibuuzo kiri nti babu yabikolanga ye oba yabikola alina skin yamutumye nduza wali ekibuuzo zane skin yamutumye namuga agenda okuba omwana genda oleeta omwana oyo nganda batasobola anti kyeŋŋamba nti awo ze sigambye nti ŋŋambye nti ekibuuzo kiri wano nti babu kiyakola yakikolanga ye oba alina skin yamutuma abamu abaana abo nina kyenzijukidde twagenda ku gundi awo ku kabira twalinze n'oludini ni Namukasa remember Namukasa esero yali gitakwatagana n'alien kati tutuuka tuyingira bano abaana abamu bewa self importance alien skill tanalagirako kintu kyonna nga yakutte dda Namukasa amukubye amunyizenyize bwati nga bamukubye dda kati alien skill agenda okutulayo bwati abagwe kwatamu salima nga bakubye dda bewa self importance kyebaddengezaako okulaga nti nze waliwo bawunsa gwe baali bakubyeko ono gwe wakutula akalinda minyira sijja kwogera weyali naye nga bawunsa bamukubali ensi takimanyi era n'ensonga ezo ne tujogera mu kufaana nga kati ekiyamukisa mungi okirabye kubanze olede bawunsa bamukuba ate wendi nga gwe wooli naye nga taliiwo era bamala okumukuba ne baga nti gali alien skin yekoze eki batandika ne alien skin abaddewo wano nze nensirikira ne mukubira essimu ne ŋŋenda ewuwe nange akyamukisa mungi kasana okoze eki obaddewo era obirabye nagamba mwana nze ebintu bingi bingwako wano nga sibitegeera omanyi alien oyo yafuna amaanyi mangi kati wamala okufuna amaanyi mangi ayina abalabe bangi maanyi gano galeeta abalabe galeeta abalabe bangi ayina abalabe abamulwana ng'atambula nabo ng'akola nabo ayina abalabe abamulwana nga bali bweru kakati ate naye mu nnyini buli ssaawa yeyongera okwongezaako abalabe olw'embeera ze zaabeeramu naye kati essaawa ya leero ono abu ekintu ekisinga okutusumbwa nno megati nti olw'embeera naawe nti oba onsinga erinnya ti ekintu ekikugwako nze ntwalibwa mangu megati n'asigala bano baabu abantu abo bwe bakuba bajja kubaleetera ebizibu wanudde kati saino tebasobola baleetera bizibu kubanga alina skin akyabayamba akyasobola okuba nga abadifendinga naye olunaku lugenda kutuuka abo ng'ayimirira mu kkooti bwogo era tewekanga ne guno omusango gwennyini kuba bagamba oyo abo bokisa kati ndowooza bokisa yandibadde amanya engeri gyakwatamu civilian era babagana okubeera nti bakubakuba abantu bokisa yenna kasaba kukwata era nzaawo kabira omuntu gwasigaza okubuuzawo juliyo era nadde ngenda kukubeerayo omwana pesti mugambe ekintu kyoli mu kukola si kubanza pesti mbadde simulabanga kumbadde nga mulaba tukubire ku juliyo juliyo siina namba ye kubirani ali awo kabira kabira muntu gwe nasigazaawo enamba yali nisiki ate yasisobola kumukubira njagala asooka afeesinga ebintu byabimalirize nze kyengezaawo kumugamba omuntu waba alina amaanyi mangi yafudde kati nga ffe aboogezi aba tagambwako kitegedde bulungi omuntu alina amaanyi mangi amaanyi gano galeetera okubeera nze ekintu kyenakolanga okwogera ku alien skin saamwogeranko mu bubi oba mu kumukkakkanya nayogeranga ebintu byendaba ebigenda okutuuka ku boyi wange bimuleetera obuzibu naye nga babimuleetedde ate bano bayamba nga bamusudde kati nga olaba Don Kulisizi namubuuliranga namusanga Don Kulisizi nemuli emirundi ebiri ku bantu batambula nabo kati essaawa ya leero wabeera Don Kulisizi gyali waba ajjukira ebigambo byange kati abifumiriza nagamba sajja yaŋŋamba kazi sire kinayogeranga kibi nga njogera kukakkanya alien skin naye olw'okuba nti abamuvuma n'abamubuulira ebintu nga bituufu nga tomuvumye byonna abatwala nti balabe be kubanga siina video njala nkozeeko nga nvuma alien skin era sikisobola kukikola era nga sisobola kukola video yonna nga nvuma muntu naye nze essaawa y'okusiza ku mwana katono omwana eyafudde omwana ono nze mbadde nga mulaba emakindi
ng'atambula n'ekizinga kuba nnyimba za Alien Skin ayamba n'ekifaananyi kya Alien Skin. Abadde ali ku mulimu ng'asasulwa. Simanyi obalaba katwala n'omwana omulala pasita abuulira njiriita pasita wa Fangoni. Manyi wa Nuupu. Ate owa Nuupu wakajja niyo ono wa Fangoni. Naye ono ayingidde ekibiina kyaffe naye kayenoonyeza bibi. Aba baagala passport baagala visa. Muno ate anoonya kamwanyi tava mu butalo omwo bwakiteekawo waafuna akabbo. Kakato era ngenda yogerako n'abakulu ku kitebe awo. Ate ku kitebe nga buli nkuyita obeera bbali. Nkuba ssimu. Naawe nnenwana yo. Tomugenda lumu. Kaagati bano bwe batukwatira awamu magi togateekanga mu kisero kimu. Ffe tuli eno gye tulwanira. Era nze ndi eno. Era ngenda kukuba essimu ku kitebe awo. Oyo omuvubuka oyo atambula n'ekizindalo n'akabbo. Gwe linda enkya. Davuko mungenda kukubira essimu enkya. Ssimu yafuna n'ebyambalo. Ya bulaka bw'ati ataddeko ekkowe ani yamuwa ekkowe. Kaakati omwana oyo ng'atambula n'ekizindalo ng'akuba nnyimba za Alien Skin zokka. Naye nga ajja n'atuuka awantu ng'awo n'akuba ssama ne yeetooloola ng'agonda ng'ali fiiti. Nnyo omumanyi. Ayagala n'amuwaayo ssente. Yakwatanga ensenke eno n'agiteeka emabega ekundi atayagadde n'amuleka. Era nga bemanya basinga okumuwa ssente makindi awo oyasangawo Dankani ng'amuwa. Nange olwo yasangamu n'olukumi nga mmuwa 2 naye nga Dankani n'ekiba kiwa yakimuwa. Kaakati mbadde ndudde nga sikyalaba mwana oyo. Nazzeemu okulaba akatambi ku makya Enoka yakansindikidde. Manager wa B2C. Nzzeemu okulaba ku makya kati ngeze okulaba omwana ng'ate omwana mumanyi. Nkubidde yani nkubiddeko konge simu teyitamu. Nenkubira ani gwe nkubidde bannange. Nangamba niyo omwana abadde yakyuka nga abavuma. Mwana abadde abavuma. Naye kati zibadde sibirabanga. Ale bangambye bano abaana bonna abaliko Alien Skin bwe bakyuka badda wani wa King Saha. Kati badde bavuma okusinziira ku byempulidde bo bavuma lwa King Saha. Kati nze nagalawo ku Fangoni awo. Oyo Good Life Edi nambula stinga najja okumubonga. Oyo Good Life Edi nambula stinga. Enayagala okumpisaamu eggaali ne mutunuulira kati nali ndi awo ebbanga mpaawo kaaga. Nate nga alina ku zino ng'akuba nnyo. Ng'ate avuddeyo. Ekisooka kya byonna kobeere ng'owagira Alien Skin oba Dr. Jose Chameleone ng'owagira omuyimbi yenna mu Uganda. W'ofuna obutakkaanya naye okumuvuma si y'ensonga. Kanize essaawa ya leero onaba singa bukya ku makya nenjawuka ne Ajit Sophie Nantongo ntambula butambuzi n'engenda. Oyogera bigambo. Andi nze mbale n'obutakkaanya ne ba B2C abo ne Enoka emirundi ozange 3. Oba ne tumala n'emyezi nga 6 nga twenyega oba n'oluusi n'omwaka. Naye ng'obutakkaanya buli wakati wange na Enoka. Tebuli wakati wammwe. Nga weewaawo buva ku bayimbi. Naye nga nze olwokuba nti Enoka manyi nti bweteekeddwa okutuukira kuba wakati wange naye. Era nze sirina kunali nkutteko ssimu ne nkubira Mr. Lee oba Bobby Rush ne mugaa Enoka akoze bwati ne bwati. Nze nkireka. Ne mmanyi kalonda bwati bwageze ebbanga bwe lituuka eddamu ne tukwatagana. Kaakati mulimu abaana wano nga singa tali Alien Skin singa tebamanyikiddwa. Kituufu. Kuba nze nezimbanga nze ewa Sakozi nze siinaako masannyalaze ga Alien Skin. Era sigasabangako. Naye waliwo wano abaana nga singa tali Alien Skin singa ne internet bagimanyi. Singa nezo ennyumba zibasulamu singa tebazisulamu. Okutandikirako Good Life Edi kuba nze nali simumanyi. Nali simumanyi. Omulabira Kabira. Ng'akuba cuku. Ngwe namulabira awo. Era n'ebintu byonna byalina obulango bwakuba bwonna nkakasa maanyi ga Alien Skin. Kati nze ndowooza Good Life Edi okujjonkera Alien olwokuba bafuna obutakkaanya zino eyandisirise yandibadde omuntu omutuufu. Ojjukira omusajja kyeyagatako. N'ogamba kyeyangattako. Ate oba oli abayinza n'okudda mu maaso ne bakwatagana n'ogamba kankireke naye bulobeera nga mweweereza ebigambo. Ono aleeta. Kakati ono omwana ebbanga lyonna lye yabeerawo nga atambuza ennyimba za Alien Skin tukkirize tugaane yali amwagala bwagazi Alien Skin era nga tasasoka ali ku peroolo. Naye wakati wano bano abaana abasembera ennyo Alien Skin
baleetera abaana bano abali ebbali ne bateerawo embeera ekyagala Alien kumuddiza ebigambo. Era nga olaba we nagamba ko nti ebiseera ebisinga twebuuze nnyo abaana abavudde ku Kyagulanyi. Lwaki? Bano abajja obuzzi bankuba kyeya bakwata abali ku wifi ez'obwereere be basinga okukyawaganya abantu n'ababa basemberedde. Ate kyewuunyisa bano ababa bavudde, for example avudde mu Nuupu baba bavuma nnyo naye nga bava kwa Alien Skin bavuma nnyo kati olaba Pest Vibes avuma ate ne Pest taba kuvuma Alien Skin yandifunye masannyalaze ayina akayimba akalungi apromotinge kuyimba kuzano badde simulabangako naye mumpi muzibu. Namulabye radde musingo bwanvu namulabye Ssekanyonyi radde nyina shese yabadde performinga yagira ku saha namulabanga ayina nazukwa ekitegeeza unina yengambye nti bano abaana kusaha ate yabatuma bavuma Alien saha obudde tabuyina bwate noono omwana yabadde ku gundi ya saha kati kiringanga bago bako ewali badda wa saha nga bavuma kati ekyali mu kwogera omubuuzanga nti n'abavuma Alien n'abavuma saha Alien yabasindika tukkiriza abantu bano bali bize bombiriri bali bize kigede bulungi Alien Skin ayinza okubanga tafuna na budde bumaliriza birimo gye gyateekeddwa kukola ngayo saha essaawa ya leero okusinziira ku kyo zaalina ayinza okubanga tafuna na budde bwogera na muntu dakiika ziwera 10 nga boogera ku nonsense eyo kuba tukize tugande bano ababiri buli muntu ali bize mu nkambi ye ate era wabula olwokuba nti bano abaana ogumanyi nti waliwo omwana ng'akera kumakya n'avuma Alien Skin saha ye wamulengera wamusanga ajja kumubwangako namuwaka serefi yaba amuyambye okudda mu zino entale ziri peti ye ng'ayisaawo ebibye ebinene gwomanyi nti waliwo omwana essaawa yo nga wakwata essimu nga vidiyo za positi nga ziraba abantu 10 nti wavuma Alien Skin zigenda kutambula ezibeera ku for you zigenda kutambula kubanga bano essaawa ya lero tukize tugaane be bakyali mulalo balina amaanyi kati bali mu industry wabula ekyobulabe ekiriwo nti ekiri ewa Alien nti wafuluma bwati bano abamwegattako ate babulabe nnyo wabula nalabye ne saha era nintwala omukisa muno okukutegeeza nti abawunsa oba otambula n'obakuba era olwadde ayagala okunkuba ng'otambulira mu kukuba buli kaseera ne mugamba nze ndi Makinde sivaayo nga yeesabise kati ate yagenza okwogera oludde ng'eddoboozi ate mumanyi yakusanzeewo nadde nyina Shese Kanyonyi eyo kati katwatimba King Saha noono omwana abadde ankubira ano kuba wabiri ku poliisi kati endongo negaana kati endongo egaana oteekeddwa okujja okwogera n'omuyimbi si omuniga nadde nyomanyi abayimbi abo balina ekintu kyebakola mu babawunsa baabwe babatwala nga ba empula babawunsa tebagambwawo akola ekintu n'omuleka kakale ate nga ye bawunsa yadde yerabidde nti waliwo yaddaze ku lwange King Saha abantu b'otambula nabo bakuba abawagizi nakirabako bakuba abava ku stage yali alinye mu bantu bage babajja ne babalinnya bwati katambya kwa kalaba King Saha abantu bona bakuba abantu katono nnyo badonga King Saha bakanyama bakuba abantu ku show na Saha nga atuuka bajje bakuba bukubi bantu ekyo kirabe ku bayimbi bangi abayimbi naye olw'okuba nti King bakanyama bwe batambula beebikkiridde tumanya ani akubye tujja kukwata muggwe naye nawe olw'okuba nti kati oli w'amaanyi tokwatibwako tujja kukuteeka mu kooti y'abantu ekiseera kinaatuuka kooti y'abantu ekolamule kati essaawa yo byonna byokola oli mu biro byo naye abantu b'otambula nabo njagadde nkigambe kuba kati nze nkoze nawe kati ziri ezi bakuba abantu ebikomero ate kati kiba kifiiriza mu bapromota era nze Saha namutadde sinza kuddamu kumutegeka obona kuba yakusabye sente ate Saha ataseera wameka okusiira ku maanyi g'alina taseera sigala kugala sente mu kamera naye okusiira ku maanyi g'alina taseera ate mukozi ayimba wamugoba ku stage Saha watuuka awantu ayimba naye olw'effujjo ly'abantu be omutadde nze sikyasobola nga tuzeeko awo nalabye nga bano bagamba nti Alien Skin gundi ani Shalom akyaza abavumaani era nalabye ne Duncan yakyogeddeko Shalom mulekera okukyaza abantu abavumaani abavuma Alien Skin kati mukulu ye taakole olw'okubanga bano bamukangakanga kuba kati yalina channel ye waddemba okukyaza
kati n'olye Duncan asobola okukyaza abakola ki abavuma Sharon kuba waliyo omuntu yajja n'agajagala kwogera kwa Lenskini yankula bwekiti buzibu songa eyo gyogerako ki kumanda ba Alliance gundi Sharon bamutadde musajja wange bamutadde kababi bwe bajja musanga bamukube kati gundi yabadde agenda kukuba bajja kumukuba Sharon bajja kumukuba era guno omulembe buli alina amaanyi naako asobola okuba omuntu nga waayagala n'ekisa kijja kutuuka nga tokyasobola kukuba muntu kati bino abakuba abantu bino biro byabwe biro byakubwa nze sibalinaako mutawana bakube n'ekisa kijja kutuuka nga tokyasobola kukuba muntu ekisa kijja kutuuka nga tokyasobola kukuba muntu naliko ne Shalom ku kkooti ku bya Nobert actually ndoza Shalom ayinza okubanga mu bantu abakyasinza okuba ndooza nga batayagala nze nyinza okubanga ndi nambe mba neetumiikiriza si mukwano gwange era si mulabe wange niye mulaba ng'omuntu ng'omuvubuka akola nakamuganduza emirundi ng'esatu ne mugamba ali omuntu gobeera koliko interview nga busawo okola interview omwogerako lwaki tomuvaako ani oyo ayina enya lyabayogera mbu simanyi fulungu simanyi oba fulungu aba ategeeza ani ne mugamba lwaki tomuvaako n'omwesonyiwa nze ndowooza nti Shalom asobola okukyusamu naye content obutakulyetingawo ntalo n'abanga ale omanyi bulolemere nnyo ku muntu abantu batukisa ne balowooza nti oba olina kyogoba waliwo akulya emabega kaakati ekyo ekizibu nze kyensinga okusanga mu Megaton mumwe nti mwe mwasoma amawulire ate mwe abandi badde bawabula nze ate nze mpabula mmwe amaanyi we ganzigweramu nakati wabula mu bintu bingi kati Shalom esaawa yo kuba nti musajja muyivu yasoma amawulire yandibaddenga waleetayo omuntu ajjonkera akabira ng'afunayo omulala singa aleetayo awolereza oba tebajja kati bo bajja mu style eno mbu yakuba bukubi oba kati waliwo ogundi gye tufunye waliwo enkola eriwo davuko mujja kujogere ku muntu akusanga agambe sebo ngenda kukuba ng'ate olumu oyogera bituufu instead of coming here nobanga okola ki weewozaako gwe tokifunyeeko era we bali bangi n'okola statement y'omuntu najja ate naagala kukuba naye lwakumandiza ebiseera ebisinga nze soogera ku muntu mirundi giwera esatu amagala katono omutaa oba ekinene nnyo emirundi emeka bwagaana okutereeza nga mumulekese mutereeza ngeega nti essaawa yayo nti abaana abo tolina okyayinza kukwabira Lenskini n'ogera n'omusiba okugira nga gavumenti ekyuse olaba nga bamuteekayo luli anti va ku byalo luli kati nkugamba ebyakaakati kati munenemu nti essaawa ya leero tolina woyinza kutwala saha n'omusiba tujjako nga gavumenti ekyuse essaawa ya leero tolina woyinza kuwabira kamimi n'omusiba actually kankitereezi abali bamagalo bakitegeerwa no mu Uganda omuyimbi ng'ali myaka 5 myaka 10 myaka 20 nga yafuna erinnya nga yali abeddeko ow'amaanyi n'akola ku zi concert n'atuuza abantu muzibu wa kusiba nga alina numbers kubanga gavumenti ya wano ekyabeetaaga wabula tusobola okubaggulako emisango bintu byatukoze musango teguvunda anti waliwo omusajja mu Buyindi yatomera akasolo bamuvunaana wayisewo emyaka 10 yali muyindi mu Buyindi era nga muyindi w'amaanyi azanya ne firimu buno obugenda bubuukabuuka bamuvunaana wayisewo emyaka 10 musango teguvunda nti essaawa yonna bano abantu baganda baffe amaanyi ge bayina gajja kukiza nga bakuze bakyasobola kubeera mu bintu bya ntalo nga balina obuvunaanyizibwa nga bavudde mu bintu eby'entalo nga balina ebaswalira bakyasobola kubeera mu bintu bya ntalo nga gavumenti ekyuse abagenda kuvunaana nga sikinnoomu kati nze nandisa Uganda Police ekola okunoonyereza kwona omwana eyafudde banga mbu yamukubye abu akwatibwe mu bwangu kubanga nze kiba twetaaga bwenkanya nekino ekintu ky'okubanga abantu aniza ali Lenskini yangambako nga tuli awo mu sawe nanga nakyogenda kunkola direct ye nanga nakyogenda kunkola era oyogeragenda ku YouTube bwe channel bwammwe oyogere buwogezi kyona ndaga nze nsobola okwogera ekyo kati ebyegga biseeko omwaka mulamba nga gwe watereka bigambo byo naye kati bali abo abaaga likes nze mba kufumula naye ngenda kudduka misinde bitembe kati oliwa kyatukole ensi jago kubanzi anti nze zolikes sizirya era nze nsobola okubeerawo okubanga lumu okutuuka nga 3 nga sikoze interview ng'eka bali abanywa n'okusoma basoma naye waliwo ate ababifunamu nga iwayogera nkwali Lenskini yafuna yaŋŋamba tolina kyogenda kunkola ate ogenda kunkola ki era nja kusambasamba otambule ogende ku bukyano bwammwe eyo oyogere nga kyekituufu
Nimbo okuba solution. Why don't you talk to someone? Amanyi bayina mangi. Amanyi bayina mangi. Kanze nkwaddeyo omuntu omu. Inze muntu akyasinza okwawukana n'omuntu Megaton. Nesikyusa bigambo byange. Niye abantu bangi bagala kwawukana alien skin omutunuzeemu omudumu. Embalabi. Kitegedde bulungi. Ate nga bamufunyemu ebintu biyitirivu. Nga tebajjukira byabakoledde. Era nga baboogera. Tiboogera byali akoze eki? Byali abakoledde. Neze kyovula nsoose kukulaga mu ntandikwa biki byali ankoze eki? Byali akoze. Kakati tusobola okukyusa pulogulaamu zino nti Megaton essaawa ya leero oyo omwana yaani babu bajja kumukwata essaawa yo. Banaamukwata? Bayinza obutamukwata kati bamukwata enkya. Musawo gw'okutta munene. Omusayi gw'omuntu ogwita gwa kuzannya. Bayinza obutamukwata mu 2-20 batamukwata 2-26 oba 2-3 oba bwe bali baagalidde. Muntu teyeefiira. Badde gamba ono omwana ono wa dread Shalom gwakyaza. Pesti ayimba bulungi akubira olimba yo lumu. Luyimba lulungi. Ayimba bulungi. N'eddoboozi alina. Nze ndowooza Pesti naye avuma. ayingire mu studio. Yana wayinza okuvuma. Nze muntu yena asobola okuvuma. Avuma Jenkins mukasa kumufiirako bufiizi ne ngamba mwana ono ng'avuma. Jenkins ate yadde amukoze eki? Yamuvumye nti ayogerera mu kyenyindo. Jenkins nga yagamba? Pesti nga yagamba Jenkins. Kuba Jenkins ye yabadde amugambako. Yabadde ayogerako naye mu Pesti biba bino biwuka. Bibafuuyira bino bibafuuyira bikubi yendu. Jenkins kibaki? Leka muleetera. Jenkins mukasa hot like a pepper. Never play with fire. Jenkins because fire burns. Wakwate ekintu ekibaawo buli muntu aba defending side gyali akakawogo. Naye kati nga Jenkins engeri gyabaddewo. Kati Jenkins bana abagamba kuyita takiriza mu violence. Ate ng'oluma alien skin bibasooka okuvuma. Bali. Kati oyinza obbuuza alien skin yakola ki Pesti? Kibalanga nti Pesti oyo ayina akayimba akalungi. Nnyo. Zindowooza yandiyimbye. N'ava mu ntalo. Oba lowooza kino kiyinza otambuza oluyimba lwe. Bano abatagala alien skin ne bamwagala. Ateekeddwa kuyimba buyimbi. Okuvuma si ensonga enkulu. Kubanga nze natanga okulaba oyo mwana Pesti ng'avuma alien. Kituufu. Byamutambuza. Nali simumanyi. Era nze olunaku munayogerako ne Dankali ne mugamba alien omwana yamusaawo nga tamulumbanga. Nga ffe abakola vidiyo emu yatusibira mu saaluuni essaawa nnamba. Kyenayagadde we yagenze Kabira. Ono yamugambye leeta gundi leeta ki? Ekyo kyali yakoze si kituufu. Ate ono yamukubye n'amukuba swami yakoze ekirungi. N'oyo ajja kukwatibwa. Era naye fayiro ye weeri. Ng'ani amusiba. Ojja kulaba naye fayiro ye weeri jja. Kukyo bali omuntu akola ekintu. Fayiro zibaale. Fayiro eba weeri. Abantu basikyenja Abannayuganda bamanyi omuntu yenna batulaba. Buli lwakera kumakya n'okwata ekitabo n'owandiika mu kitabo bw'oti ne peeni. N'okizinga butuma n'okituulya bwino tasiimuuka. N'egyo myaka 20 era olugira bw'oti bw'awandiika biri bwebiri nti essaawa ya leero komanda mudogo osa background ye gye yava zinandibadde ndowooza yandibadde yongera kwetereeza kubanga tukize tugane alien essaawa yonna agenda kukula bino byonna ave mu ebyo nga takyayagana muntu yadde n'omwamukuuma ng'etaaga kubeera bwogu nate ndabako abasajja abakulu bano n'abaana be kakati gwe komanda mudogo bajja kukubaka nga takyasobola kudifendinga ng'akuze bana nabagamba bave mu bintu ebyo tebawo kubanga akozeeko kyakoze mwantambulizaawo obulamu nze Juliyo oyo Kabira y'omuntu gwesinganuza okutunuulira mukakkamu nnyo ate omwana yamusizaamu eggaali oyo Pesti awedde yaye ndi omusajja mukulu alina kubeera wakangaagira alina kubeera wakangaagira anti era Juliyo tali wa Pesti yayogedde ebigambo omwana oyo awedde ate Juliyo tajja kumukuba ekyewuunyisa Juliyo si bwangu wakuba omukono gwe si gwaluwewere kubanga ekisooka alabika yatweyininga ebikonde amanyi ki wasobola okukuba omuntu n'afuna obuzibu takuba omuntu n'amutaba Juliyo talina maalo tuli kuguna ate tudde ku mulala era kyalina maalo era nga Pesi oyagala muntu mukulu era akola bya kikulu era ajja kumukwata amukube ng'omuntu omukulu ajja mukubisa agunda bakiyita kugunjula asooka kumusanga n'amukuba bukubi kibooko ekyo zandengera kukwata essimu zino ndandengera kunye namba ya Pesti mukubiri mugambe byonna by'obadde mbadde nkuwagira kati awanyize Pesi ekyamu anti kubanga kakakasa omuntu
nti kyokola kikyamu gwe kukujjonkeranga mu Megaton n'owulyanga audience eri ku side yo nga wetubadde mu musango gwa Nammeere ne mukyala munne Nammeere eyo gwolayo omu bakyasinze okuba nga bavuma naye si mwangu naye yatapinze audience abadde agirina Nammeere yavuma kitegedde bulungi era nze audience Nammeere gyabadde nayo nze ng'owadde abawagizi be badde wasala yadde nga ate namuwagira ku kino kubanze Nammeere yalumba minisita Kasolo n'amujjonkera we yali amusse naye nga Nammeere ng'oli mukyala Muganda bw'ogamba otya tuwagire gundi tujjewo Kasolo mu Buganda Kasolo waffe abakyala baagala ki kati nze Nammeere ku kino ekyabaddewo nabadde muwagizi we kaakati gwodde nebagoga audience yanvuddeko bulijjo best avuma alien nga lwali n'omuntu anyega amugoba balina ntalo zaabwe nze omu kubasooka n'okugamba ti nzo alien yamuwa ssente yamuteekawo n'amuvume abeerenga atrendinga olaba nze nakolayo vidiyo emu nanumba nga ate simuvumye naye n'amuvumidde omwaka naye abakula statement bagamba nti bano abaana bakuba abantu naye alien skin wali omulabeko ng'akuba omuntu era agenda kusobola kukuba nze era teyakuba kitegeeza alien skin takuba bano abaana bewa self importance nga we nagayo wali mutandikwa nti bakubako omuntu nga nze wendi ne bagamba alien skin ayisawo n'akuba abantu kati nga tumaliriza ensonga y'abano Babu bw'aba yassa omuntu akwatibwe amateeka agafuga ebikonde gajje ani baabagaana okulwana yani ye muhanje baabagaana okulwana era n'owomufunyiza kikonde ng'oli mukubi wa bikonde luba lutalo aye kyoma nti abaana abe nga balina amaanyi manyi bagenda kutukuba nnyo bajja kutukuba nnyo naye nze omuntu agenda kunkuba nkutukire mu ngalo bajja kukuba era waliwo kati waliwo neyagala okuba pazo ne muyita leeri pazo nga bamukubira kyati yalina byanyonyodde ne mugamba oba ogenda kumukuba pazo nga bamukuba ku nsonga yaki ne mugamba oba ogenda kumukuba mukube luyi kakakutana n'omukuba ekikonde pazo atambulira ku wuzi bino ebyenda bikyali bweru bamulongo biri munda bamulongo anti pazo kati walukinda omukubwa lusobola okutuka ne mugamba oba ogenda kumukuba mukube luyi oba si kyogenda ku poliisi omuwaabire ne mugamba agenda kutukira mu ngalo ne mubuuza ne mwamaanyi ago mugajjawo gamba nti genda badde bagenda mukubira ki ani yagamba abantu nti balina okuba abantu gavumenti bwetyo bweri n'ekirala ani yagamba abantu nti balina ovuma abantu gavumenti bwetyo bweri yo bwetyo bwetambuza ebintu kubanga nakugamba n'abaana ba Nuupu bavuma naye babikopa ku bantu ba NRM babikopa ku NRM kuba NRM bali bavumi be bavumi kakati bano abaana bagenda okulaba nga ani Tamale Junior avumye Megaton amogoloza kati omwana ali na kapiripiti agenda okola Tamale twamukutte nga atera okumulawo mudde nga naye agibaka nga naye aleetera Naamala bandi wagoni nti ono avumye naye kanvumi okuvuma ku system yonna ano omanyi president nze kyeyasooka okukola mu bulamu bwe yatuggyako eddembe lyaffe n'atuwa emirembe tetuyita ddembe tulina mirembe era abasinga tebakaawula gavumenti ya mwami Museveni emu ku byensinga okugyebazaako tuwa mirembe yatuggyako eddembe lyaffe n'etuwa emirembe miyitirivu kitegedde bulungi abaana bavuma wano singa amateeka gaali gakola senga abasinga bonna bali mu nkomi anti osanga omwana n'akwata essimu n'asooka wumula muzadde w'omuntu nze waliwo abaana ba TikTok nti okwogerako sawa yonna abajja kufa kati nze okwogera kulama mba simwana sinza kumuvuma ate munaye Rama omulaba mu biseera eby'eddembe Rama n'omusanga oyinza okugamba tayogere nze Rama ne wakola nsobi mpaana muwaane Rama nakamulabako emirundi egi Facebook fesi tayogera namusanga okuwola kupaka last nze Rama ne wakola ensobi mugamba Rama jju omutya kuwemula sisobola kumunenya ndeka ku Megaton ko tuli tugambye nako olwaleero tuli wano ku Arawat Ray J bagiyita batya nagitegedde Ray JK onatuwa sente Ray JK Travel Consultants Limited
bali wano Lungujja bakola kye kati tetukoleddewo wano bagenda kubanoonya bagabatuke naffe bagenda kukuba amasimu omugagga akola n'ab'amanyi anti ekintu kyabe nti ono omugagga ne woogikuboddamu nga bya interview kulanga esibira wange kati kyembadde ngamba weba tesibidde wange esibira wa Dankani sheeno tugenda giteekayo yokka bali wizo n'abayimbi b'enaalemu bagatte mu shendala badde nsaba onfunireyo omwogezi wa kampuni eno batumaliriza naye gwe nkutadde ate nkyakwagaza ate anaagenda okugyayo ssente era nze nzijjayo naye bate totegeera omalaga nti woto kale naagenda okugyayo ssente naye ekisooka kya byonna ku Megaton ntwala okusaasira eri famire y'omuganda waffe muto waffe gwe baakubye oyo eyavudde mu bulamu bw'ensi abadde omuwagizi wa Fangoni yali omuwagizi wa Fangoni ate n'akyusa so famire ye ntwala omukisa okusaasira bannaye nti kitalo nnyo ekirala ntwala omukisa agogala okumusoya ntwala omukisa era ano ku Megaton wiiki ewedde twaviibwako musawo Niko yakujjanjabako anti nze musawo Niko wagattagatta ssente z'abadde mmanja singa aba akomyewo yono gwe watwalanga omwana wo bamukubye akabundi wamuŋŋamba ezo sizimuwanga afudde azima ziweeyo bambi naye abayimbi mwala z'omutima anti nze musobola okukuwa lisiti y'abayimbi musawo Niko bajjanjabye nga mbamanyi abali miliyoni 5 abala bali miliyoni 6 abala bali miliyoni 3 ayina n'omuyimbi gwe yajjanjaba omukyala wano ow'amaanyi oba ye asima ki yaziira ng'ali ku gavana musawo Niko n'aleeta ambulance nimpula naye mwamaanyi wano tebaalabiseeko naye musawo Niko twamuziise oba nina lozi eyabaddeyo nebuza okola bwaikibera teyalabiseeko abadde muntu wennyo seka kitalo nnyo ekyamusi oba yawaddeyo mabugu naffe ababugo twagawadde fere ku nnyimbe twasoo ne twetala n'okwetala nze Katero yantwale wa musawo Niko gondi dax naye musawo Niko kati nze n'akabiina k'obwegasi nakagaddewo akabiina k'obwegasi mubadde n'akabiina kuba musawo Niko adde osindika n'amukebera agamba obulamu obuli kiriya obadde omwesiga anti waliwo abasawo bayita emabega wateetaana nakagaddemu tujja funa omulala ate aliyo omu so njaga kubategeeza nti mugenda kulaba vidiyo eno mugabattuke masimu mugakube naye mbalayirira kati omugaga ayina ayita muggwe operation kati kitwaggudde olumuntu kulemera bagagga be siina nnyo buddebo kanfuna omwogezi wa kampuni eno ojja kufuna obudde okwaze nteekeddwa okujjayo sente bagenda kuziyogera bitono channel yiyo yogera bitono nnyo twagenda kuzikuwa omwogezi wa kampuni nzize na kukipande wali kanyende obanze kanfulume ngende ndegenda okwogera bigenda kumpeesa kyenneetaaga kale katujje n'omwogezi wa kampuni eya Ray JK Travel Consults mukutu gwa Megaton tukyagendera ddala maaso muzadde Megaton gemanya adavuka mu mugubyewo kati tugenda mu bintu bya serious tugenda mu business tuli wano ku Ray JK Travel Consults tukwendiriza ku nyuma webali kunyirira nabali kusiima sebo kitu kikwasaganya nnyo n'amaanyi ye mwebaliwa ba Ray JK Travel Consults tusangibwa Lungujja ku community stage muba omanyi Mengo Rubaga division awo Rubaga division yeyo tewasiwala nnyo na kibuga teweetoolula gende gende eno kumpi nnyo Lungujja community stage era yeetaaza okujja ku offices zaffe enamba zaffe otukubirako kuki ku 0749 87 24 era enamba eyo eri ku WhatsApp waliwo abantu nga bo sibakuba masimu eri ku WhatsApp otukubira tubeerako 24/7 mudda mu mangu waliwo abantu basirikira message n'agiddamu ekisi bbiri muze wali ongamba ki nkugambye gwe olutaako message ffe nga tukola ki nga tukuddamu there and then teri byakulwawo olwo tutandise yesebo kampuni eno yikola ki ndaba jeketovu nze obuddambira babulabi kati mmwe mubeesingidde wawe mulina obukugu kakati aba Ray JK Travel Consults
tutwala bannayuganda ebweru ne benogera kamwanyi kyekino nga mwakitereezezza naye mawanga g'abawarabu gokka Bahrain Dubai Qatar Saudi Arabia Dubai emirimu giri awo weegiri sikaaba kugambye ffe byonna twaze nga tuli beetegefu kampuni emirimu weegiri egirina mu bungi si byakiyaayi waliwo kampuni zimeruse wano zirya ssente z'abantu tusiiba ne complaini wano Megaton jangu nyambe bandiira zino Megaton jangu nyambe bandiira zino kati mwe tugenda beesiga tutya kakati engeri gy'oyinza otwesigamu eri emu kampuni ezo ezifeza abaana b'abantu muzigobye mu kintu tuzigobye mu kintu mwe batuufu ffe tuli batuufu ojja ku ofiises zaffe ne tukunyonyola buli kimu tutambula naawe buli step gye tukola kutandikira ddala ku passport kakati n'abatalina passport nno ojja buzina national ID yo mu bbanga lya weeks ate nga mukyanguya nnyo oba ofunye passport yo otandika tukugoberako ku bintu byo otandika ng'otambula mu myezi 3 oba otambudde teri ate myezi 10 ate mwaka mulamba oli ku kintu kimu myezi 3 oba otambudde ng'ogenza okuyoola akasenteko kampuni eno kwegamba yazze yanjawulo nnyo ku zino ezibadde zibba abantu yo yanjawulo just kwesiga muntu kuba ffe wojja tukubuulira ekiri ku ground segera ekintu ekyo tukubuulira ekiri ku ground tutambula naawe step by step kyobuze kyetukuddamu tetukuleka ate ojja kujja enkya ate ojja kujja luli nedda mirimu ki gye mufunira abantu nga batuuse ova wano ng'omulimu ogumanyi gw'ogenda okukola ate kati waliwo kampuni ezibadde zimeruse egamba tugenda kukuteeka mu supermarket olutuuka eri nga abaana batandika kwetunda bagaba bintu ova wano ng'omulimu gw'ogenda okukola ogumanyi ne kampuni gy'ogenda okukolera ogimanyi naddala badriver n'omusaala ng'ogumanyi naddala badrivers ba security guards ba maids ate abo ba maid emirimu gye balina mingi mingi nno ddala nfotoolo waliwo ekyoluganda ekiri awo emirimu fogge oluganda ndowooza lwe lulokyo kyennyini bakiwulidde emirimu tulina mingi ate weegiri si kujja kubuzaabuza ate erindako buli mulimu gwe tulanga gubaawo ku ofiisi ojja gubaawo teri byagamba nti ate erindamu gigenda fulumwa mwaka gujja nedda kasita tulanga omulimu gwo gubaawo ofiisi ziriwo mpozi lungujja ofiisi yammwe yo teri ku ssimu nti owaaye ndi wano nsanga wano ku mutaasa asanga wano nedda ssebo kati ofiisi ziriwa ofiisi ziri lungujja ku community stage kasita otuukawo enamba nazisomye edda 0749 mpola mpola take your time 0749 luza bawandiika bawandiika batandise dda amasimu era kati gavuga 0749 87 87 24 24 49 49 yes tulina neya MTN nno lwakuba teriyo ku WhatsApp yokolinga bukolinzi eya MTN eri 0791 0791 58 58 89 noti 3 yes jidde mugumu 0791 0791 58 58 89 noti 3 zize namba mubebani Rayjk Travel Consult abakola kinaki abatwala bannayuganda ebweru mawanga g'abawarabu nsiiki Qatar Dubai Saudi Arabia Jordan Abu Dhabi mekindekeki gwe mu kyondo ky'abawarabu awo emirimu gyonna bagiwadde Rayjk Travel Consult mirimu ki ba security guards weetaagamu akanyama nga oli wa security oba nange ngenda atalina kanyama nnyo ate gwe n'olina mwanvu bulungi biri ebyerikwata mundu n'ogiraba oti oba byeri bakyukamu bikyukamukko enkola ya kidiplomatic toweegoba nababbi wuuyo nedda ate tolina kujja nga oli wandwadde lugojamye osobola oyimirira yewagamba nti yimirira tulinawo oleeta kati oyo gundi agenda avukamu agenda
kuba ndaba omubiri alina bwe guti agenda so kakati security guards mbayina ba drivers ba bike riders ba delivery bano nga ndaba wana abagulova abavuga obugaali abo bali baba ku bike baba ku time budde kutuusa budda za mu budde ba waiters ne ba waitresses ba maids supermarket attendants general helpers ba aircraft cleaners abalongoosa munyonyi ba loaders emirimu mingi banange omusaala musava ate emirimu egyo gyenjogeddeko girina benefits nti togenda kukozesa kasente ko ke bakuwadde ku salary ate oddemu kukola ki ate empangisa musasula w'ensula ate nsasula emmere nedda bakusasulira emmere bakusasulira w'osula watosula mu ezo premises ez'omulimu bakuwa transport abange ate temugenda kwonoona abakozi mmwe mu Uganda munasigalamu abantu abaana balina okugenda okuyiiya ssente kubanga Uganda etabuseemuko Uganda ekalubyeyo ekalubyemukko okola akasente ko oba wakeewoze mu bbanga tono oba obusobodde okazaayo ewannannyini ko oba musasuzi manyi waliwo abantu waliwo abakaluba kati omuntu ayagala okubeera nti agenda mu nsi eyo ng'ayagala kukozesa Ray JK Travel Consult ayina kuba naki bisaanyizo ki byalina okubeera nabyo basically kasitobeera ne passport ojja ku office buli kimu n'okimanya atagirina akola atya atagirina ojja ne national ID ne tukolerako ku passport eyo weeks 2 abagifunye atambula myezi 3 oba ovudde mu Uganda oba owonya obwavu nnyo n'amaanyi Ray JK mwazze kuwonya abantu bwavu twazze n'abo bennyini abagwamu essuubi bababye ffe twazze okukozzamu essuubi twesige tukolere wamu naawe osobole okutambula okyusa obulamu tusangibwa Lungujja ku community stage bw'otuukawo otukubira ku namba zaffe ez'essimu bw'oba nga tosobodde kulaba ku gate awo otukubirako netugamba 0749 87 24 yes oba MTN yali 0791 58 89 oyina akenjawulo akatalekeka kuwandiyagadde ogamba ku bantu abatulaba wano ku Ray JK akatalekeka mutwesige nga yo number 1 recruitment agency lwaki twandibeesize kubanga tuli genuine services zaffe ziri genuine yes mwina bye mwatute tutteyo tulina abagenda obudde bwonna bo beetegese dda nnyo basiibudde interviews zawedde obudde bwonna batambula tewali kubeeza wano baana nina kampuni gye nagenda abaana babafunira ekiyumba bali omwo balinze babakwatira omwo mwana nagamba mwaka mulamba mu myezi 3 oba otambudde era babeerawo kaddire konna communicating nti kyekiri kyewaŋŋambye nti omuntu ajja ku ofiisi mwogere naye maaso ku maaso si muntu bya simu ate nsanga wano tusisinkana awantu awa office ziriwa Lungujja ku community stage yes oyina kwoleseeyo basically ndowooza byebyo just mujje ku ofiisi twogerezeganye emirimu weegiri kyalina obakakasa emirimu gyo weegiri gyegwaliwo manya gange bampita Nansimbi Stella nsinzidde ku Ray JK Travel Consult yes tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe Muzere Megaton gemanya Ray JK Travel Consult bagamba nti gwe nayagala okubeera nti ogenda ebweru ogwanga obeere nga weenogera ensimbi bali mu kyondo kya Buwarabu ensi zonna eziri awo mu Buwarabu emirimu gyonna bagiina jangu obeere nga obeesiga obeere nga bakutwalira ddala bulungi ebweru nga n'emirimu gyegiri bagambye emirimu bagiina kwate namba eri awo bakubireko mu kaseera kano gwatalina passports naye basobola okubeera nti bakola passport mu week says obeera ofunye passport yo nobanga otandika kubeera nti onoga ensimbi ng'ogenze mu kyondo kya Buwarabu awo ng'ofunidde ddala omulimu omulungi Muzere Megaton gemanya command stress endala nyingi nnyo temuva ku makutu ga Megaton.